Teri kintu kituusa mukyala ku ntikko mu bwangu ddala nga ku mwa kye tuyita double stimulation oba triple stimulation. Bwe njogerako akakodyo oba bwe njogera ku ngeri ng'eyo olowooza ntegeeza ki? Kano akakodyo kagenda kuyambako gwe omusajja amala amangu ate kagenda kuyambako okuba ng'otuusa n'omukazi ku ntikko mu bwangu nga totutte ebbanga ddene nti ate mbadde ekyamuzina ate ne gugwa ate ebyo tojja bi experiencinga oba togenda kubisisinkana. Mugamba mukyabagala balungi abeekumi na kusenga 5256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwaleero njagala twogere ku bintu by'osobola okukola okubeera ng'otuuka ku ntikko mangu ng'otuusa omukyala ku ntikko mangu. Mwe abantu abazina emmana oba mwe abasajja abazina emmana n'otambuza embolo mu mmana ng'olinganga asoggola lumondo oba asima ebikata si kitegeera. Ekisooka bw'oba oyagala okuzina omukyala omutuuse ku ntikko mu bwangu yiga kye tuyita double stimulation ki? Kwe kubeera nti omukira bwe guba nga guli munda oba embolo weba eri mu mmana ate emikono gyo gibaako kigikola emirala. Nyoonya ekifo ku mubiri gw'omukyala ky'omanyi nti kimukyamula oba kimusanyusa. Tugeze alinza okuba obugere bumukolera. Tugeze alinza okuba nga amabere gamukyamula. Tugeze alinza okuba emimwa nga bw'omunywegera agwamu yenna ayiikirira ng'omunywegedde. Tugeze omutwe ogulimu nerve endings alinza okuba nga omutakula mutwe bati awulira obuwoomi nga bannanga alinga alina obusaani. Baali bakuzinyeeko oba gwe omusajja kaŋŋambe omukazi yali akutuddeko ku mukira n'akwata ebibatu n'abiteeka mu kifuba kyo n'abiteeka wali obubeere bwo kati n'abeera ng'eno ku mukira asituka ebbina ng'alisitula nga bw'alinnyenya nga bw'ayisa ebibatu kuno at the same time nga byonna abikola mu mulundi gumu si nti asooka n'akola kino n'akola nedda. Obuwoomi obwo bw'ofuna bw'oba nga bali bakozeeko akantu ako obuwoomi bw'ofuna obwo bwe buwoomi omukazi bw'asobola okufuna singa naawe oba omukozi ekintu kyekimu. Ekirala kankugereze gwe omusajja wali obaddeko mu mmana y'omukazi ng'ogizina omukazi n'akumiima oba wali obaddeko mu mmana y'omukazi ng'ogizina n'akukamula bw'oba wali experiencinzeeko ebintu ebyo osobola otegeera obuwoomi bwe njogerako. Omanyi lwaki? Jjukira oba ozina emmana ate nga bwakkamula kitegeeza kigenda kuwa obwagazi obuyitiridde oba obuwoomi obuyitiridde owulire ng'ofa ng'owulira obuwoomi bukutta ne ku bakyala bwe guli. So oba oyagala okutuusa omukazi ku ntikko buwoomi bwe bututuusa ku ntikko kunyumirwa kwe kututuusa ku ntikko nzina nnyumirwe. Buli bw'obeera ng'ozina omukyala nga tosobola mutuusa ku ntikko kitegeeza tanyumirwa tafiiringa. Tuva ku bana abakazi abalina bi-infection byabwe, tuva ku bana abakazi abatalina mazzi, va ku mukazi atalina bwagazi. Abo bo ebizibu byabwe byebyo. Naye omukazi ng'alina obwagazi, omukazi ng'alina otuzzi, omukazi ng'alina alina emmana nga nfunda n'oŋŋamba nti akulema okutuusa ku ntikko. Lekaleka n'okuleka. Omukyala olumusimba omukira bwe papa n'otandika okunyeenya ekiwato. Totambuza mubiri gwo gwonna. Kwata emikono ogiweewete ku mabere tugamba abadde mu kabuzi. Musitule bw'oti obeerenga aleme kwebakanga mbuzi yennyini oba kubeera nga mbwa yennyini omusitule bw'oti. Ekifuba abeerenga akitunuza waggulu bw'ati. Kati emikono gyo giyise waggulu bw'oti eno olyoka omupiika omukira gubeerenga guyingiridde ddala nti tight mubiri ku mubiri. Emabega omuyingidde ddeni eno olyoka ojja omukwate otandika okumuweweeta amabere nga bw'omuzina. Oba kasitayira ako bakayita batya bannange kawuma kati kansooke mbabuulire. Omukyala muleka afukamire nga kabuzi bwe yandibadde bw'amala ofukamire obulungi ennyo. Kwata emikono gy'ogiyise eno waggulu bw'oti ogiyise wansi wano nga mu kiwatowato kyawo nga mu mbiriizi ojje bw'oti. Osobola okumwebakako n'omubeerako yenna nga bw'olaba embwa bwe zikola bw'otyo. Oba si kyo osobola okumusitula mu kifuba n'obeera nga ayagala omusitula yaleme kubeera nga afukamidde nti emikono gye agituuzizza ku gundi ku buliri oba agisimbye ku buliri. Musembeze mubeere nga abagenda okutuuka wa eno ku mutwe gye muteeka omutwe kwekyo ekintu ekyo. Era ide bakiyite ky'obuliri ekyo. Bakiyita batya board kiriwo ekyo oba headboard oba biki sibitegera bulungi basibijjukira ekyo ekifo ekyo. Bwe mutuuka ku kifo ekyo kyonkolera okimanyi omukyala emikono gyagikwata agisimbe bw'ati ng'agisimbye ku ekyo ekifo nga tagisimbye wansi. Kati gw'olyoka okwata emikono omukaapinga amabeere otandika okugaweeweeta nga bw'omuzina. Maama mutemumanyi kintu buwoomi buli awo. Omukazi ajja kuleekaana ebyo bimuwoza nti senga nze omukazi wange tasikina ne bw'omuzina ntya. Omukazi tasikina kubanga tawulira. Okusikina tebakutendeka, okusikina tebakutuma, okusikina tetukusaba. Omukazi asikina ng'awulira by'omuzina. In fact si gwe amulagira.
nze simanyi nti waliwo omukazi atasikina ne bw'aba tasikina kala awuuna ne bw'aba tawuuna kala enzisa yeekyuka ne bw'aba enzisa tekyusa waakiri akwata n'akunyoza waakiri akuluma buli obuwoomi bwe butusindiikiriza okubeera nga tusikina so manya nti emikono gyange giweweeta amabeere eno omukira gumuzina katugambe nti oli muka missionary gw'oli waako kasitayiro okutuvaamu baidia nako kakikola omukyala mwebakeko wenna bulambirira otandika okumuzina ng'omwekukuunyirizaako bwewekukuunyirizi si kubeera nti ng'omupimpi nti yingira fuluma nedda omwekukuunyirizaako kansubira oba kyekigambo ekituufu mu luzungu niza kiyita grinding mu luganda kwe kubeera nti nkwekuutako bwe nti kaŋŋambe ng'omukira guli muli munda guntakula butakuzi teguliimu nti gufuluma nga bwe guyinalula guba gumutakula leka embola ebere mu mana nga bwe mutakula bw'omala okumanya nti nno ye eri mutakula kati gwe kino ekifuba kyo wano si kifuba kino ekyawo wano watuula ebizaabyo awagenda kuba waweweeta musino gwe ng'oyita kuli bwe tujjukira obeera weekuukulunya oba whatever grinding ogenda kuba oyita ku musino gw'omukyala bwoti konna kaba keerezedda nga kayimisi ng'omukyala omusanga nga akasino ke kavaayo bulungi kibakiriya mpoziko nga kali munda naye kaba kavaayo bulungi kibakiriya nnyo kati ebyo ebifo bibiri omulundi gumu omukira guli gutakula emmana guli mutakula munda eno oli mutakula ku musino ate kati okwate emikono gyo ogiteeke mu mutwe gwe otandika okuweweeta akawanga kaako oba scalp ye omukazi agenda kusamula omukazi agenda kuba enduulu omukazi agenda kunyweza omukazi agenda sikina byotawulirangako ajja kumala naaga amazzi gemwagala okulabako olinza okugamugjamu singa oba omuwadde ekyo kubanga obwongo bwe tebufokasinze ku kintu kyomu ate nga nammwe abasajja kibakolera buli bwozina omukazi mu ngeri efaanana ng'eno kyansezo nnyingi okubeera ng'ogenda kuwangaala togenda kubanga ofokasinze ku mukirago oba ofokasinze ku mukyala jjukira ye kennyini oluusi agenda kukola amaloboozi abeere ng'ali lawudi ate eno naawe oli kumuweweeta musino ate eno oli muweweeta mu mutwe ate eno omukira guli kukola kwegamba sinsi tofokasinze ku kintu kimu nti ogenda kubeera ng'osamula nga kikuleeta osamula amangu ogenda kulwawokko otambuze ku ddakiika eziwera ng'oli mu kuzina omukyalo ono so kitegeeza oba omuwadde triple stimulation osobola okugamba nti nze omukazi ngenda kumuzina nga bwemuweeweeta ku musino naye nkoze ntya muzine kajiiko eyo ndabika nja gikolerayo ka short video kajiiko tugizina tutya kajiiko eyo omukyala weebake bulungi nnyo naye bwe mwebaka ng'atunudde eno nga nawe otunudde eno yisa omukono gwo wansi bw'oti wano mu mbirizi z'omukazi gujja kukwata eno ku bbeere bwe weesikeemuko kati ni wansi gwobeera mabega omwami obeera mabega omukyala n'abeera mu maaso ng'omukyala atunuulidde ekisenge ng'otunuulidde omugongo gw'omukyala omukyala nja kusaba ebigere byo bino eno obifunyamukko okubeera nga munna asobola okwepositioninga obulungi akuyingire bw'oba tobifunyizza ojjamu kaluubiriza so omukyala funya ebigere byo bw'omala okubifunya bulungi nnyo omusajja akuyingire aho omusajja oyitawo wansi n'oyingira bwe emikono nga wagisizzaamu giri eno ku mabeere giweeweeta omukono omulala osobola okujja n'okwata wano wansi n'oyisa wano waggulu wano oba ne guli oguli eri osobola okugjayo kiri gy'oyagala kiri gy'oli osobola okukwata n'oyisa wano eno wansi wano nga mu mbalakaso z'omukazi n'ojja n'oyitawo bw'oti awo nga mu bisambi awo n'oyingira n'olyoka okwata ku musino we n'otandika omuweeweeta omusino nga bw'omuzina nga bw'omuweeweeta omusino nga bw'omuzina bannanga ate ako kalalula kaba ka slow motion naye kaba kawooma awo tetuzinirawo kapaalo kizibu nnyo okuzina omukazi mukagundi mukajiiko mbu papapapapa tosobola muzinirawo kapaalo ddiya n'abakuwano omukira guba gwenda buukabuukayo kitegeeza oba embolo togijjayo yonna ogiteekayo munda naye ng'ate woba ozina tefulumirayo ddala yonna mbu wabula awo wawooma nga bw'okiwulira omukyala agenda kugwa eddalu anti oba omuweeweeta ku musino sigamba eddalu eriri eddalo ery'omukwana ery'obulalu nga wulira buli obwomi nze sikitegeeramu anyways naye gwe wabanga omusajja takuzinangako n'owulira obuwoomi obwo bwoba owulira ng'obwongo obulinga obulimu obuntu obutambuliramu ng'owulira ng'obwongo obwagala okugatta buli obuwoomi simanyi aba omusajja mbugereze ku engeri gy'osobola obufunamu simanyi engeri gy'osobola kufunamu buwoomi obwo naye gwe kyoba omanya woba osobola okukola ekyo omusajja oba omulina mu 5
amanyi omukazi oba 45 okusamula kuba kujja kubaawo mu bwangu ddala kubanga eno omukira gumutakula munda ate nga bumutakula ku musino ate nga mukimanyi omusino kyekimu ku kifo ku bakyala ekikyasinza okusibukamu obwagazi oba obuwoomi. Bebyo byange nsigadde nze Senga Faith 2560 mwera subscribing liking no commenting. Baagala nnyo bantu bange temujjangu okwo. Yeah.